lwaki munnaye watukweka emikolo oyise n'obyongerako egiriwo ku gyonna okwanjula saakukweka lwaki tetwaliyo gwe mu muntu bonna ateyandyagadde nakukweka gwe bagwe buli kimu oba okimanyi naye munezi saakweka bukwesi naye abantu nga bwomanya emikolo gikutawaanya ono naagira neweerabi okimanyi nti omukolo weerabira n'omuntu neibawo sama oba omanya amanyi naye munaye aba tamanyi oluusi tekyali kyakweka era sibola kweka twakola kwanjula kati tugenda mu mbaga yegenda kuba white wedding kati white wedding olina okubeerawo yegenda okuba egenda kubaako benzi zokka oba tolina benzi tojja yes ekyokwe tugenda kuba twambadde white mukyala wange ayagala nnyo ebintu bya white so yaŋŋambye omanyi yaŋŋamba nti kati tugende mu wedding white wedding naffe bannamawulire tulina bba mu white era njawe bwate mulina white nja bagulira bw'oba tozirina tujja bagulira nja kugulira sekyali embula egyenguwa guliwa shali so omukyala yasazeewo omukwano naye gwakukakkanya atukkiriziganya jowe tukkiriziganya mukwano n'ogamba nti kakigenda kuba bwekiti omanyi oluusi waliwo ekintu mu nsi ky'omanya nti you are happy obeera n'omuntu omubeera mu happy katugenda kukola white wedding which is okay tekuba nti mukano okukakkanya kuba musazeeyo mukole ekyo white wedding Mercedes Benz zokka bw'oba tolina benzi tojja kirungi nnyo si byakalyoki omanye ennaku zino abantu beesanga mu kalyoki ne beewasa ne bawookana oli n'atwala enju oli n'aggyamu amadirisa ono n'agamba akoze bw'ati kati waliwo ebintu ebitanyuma omuntu alina kuba mukwano gwo ekyokubiri musiraamu ekyokusatu yasoma soko n'ebyo byonna anti kati ekisooka naye kugaba bino ebyenkugambye zibanga spices omuntu alina kubanga mukwano gwo nga musobola okulimya ne mudisikaasinga kino ne mwogera kino nakiri ebintu bya famire manyi abaana balina engeri gye bakolamu ebintu I think they do the things over to trend over to do what ebintu bya famire bizibu ebintu batazanyirako jo yeddiini ebyobuwangwa n'ebya families bwe bityo omuntu okuvayo naga nti avudde mu kika omuntu okuvayo naga nti ati bakoze bwe bati ebyo for me c'est novo tokulanga ensobi n'ozanyira mu kintu ky'ebyobuwangwa owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda asiiba akikumiza temuzanyira mukuume ennono zaffe mukuume bya famire era awo tebazanyirawo kiringa ddiini zibwoyogera ku kyeddiini oba ontabudda nti Allah obunzise busi so ebintu bya famire saagala na commentinga nnyo ku bintu ebyo naye it's wrong in any way I don't want even to comment about it first of all Bruno K muyimbi muto is an upcoming artist ani omulala Lily Puzzle aluddewo Mungu abadde amusitudde is a very formidable guy he talks ebintu ayogera ebintu ebi abantu baagala okuwulira n'ayogera kino n'akikubawo and then Junior is a man who omusajja yasoma n'asalawo okugenda mu internet yakola byali mukola right now let me not comment so much about the song before it is okay era mbadde nsaba ompemu time balufumiza video ba audio eka bali mukuta video yabadde video shoot yenkola ziti audio ye bagifumiza ndabe video eyo ne onja kuwa comment entuufu